Hi guys, mugamba muteba mukwano kansubire nti bamukwano emirimu kigenda bulungi wadde bannaffe abamu bali mu mbeera etali nnungi. Bamukwano nzize olwaleero okwogerako nange eri bammwe bafero kadamaazi bannange bannaffe bakola mu biyumba. I will take this opportunity nga mbagamba nti bamukwano obanga oze mu kiyumba ky'omuwalabu, try to open your minds. Okitegeera on the first day mulage nti kyakulako kola ojja kikola. Okitegeera then bwobanga omanyidde kati ne bakuletera emirimu such like okoze emmotoka okitegeera balage nti tobisobola mukwano, because you know these people omulaga nti nno so ekintu kyakulaze osobola okikola kagenda kubeera kamanyiro bukanaku ogenda kuba okikola. Okitegeera then olunaku lwakugambe mugambe baffe tetubimanyi nabikola. Okitegeera then you know these people of mine nga nakaweza emyezi 4 mu nyumba yaabwe bandeetera ebyennyanja nga biyitirivu byali like 20 ne baŋŋamba Aisha jangu bakozesa Aisha baŋŋamba Aisha jangu okolokote ebyennyanja. Omanyi naku-opening obwongo bwange ne ŋŋamba when I tell these people that I know how to clean those fish, bajja kuŋŋamba buli luno kuba babikozesa obubiri ajja kuŋŋamba nti no buli lunaku kola ki bikole ki jangu olongose ebyennyanja. Kyenasookera ddala bagamba nze simanyi ku kimu tetubirya nze nenkene tetubirya tubiyina naye nga nze ewaffe tetubirya nze sibimanyi. Okitegeera nakozesa obukalabakalaba then nenkola ki nebagamba sisobola kola kikola okuta byennyanja. Kati nammwe bamikwano abali eyo nga muli mu biyumba omuwalabu abakoledde akuletedde ekintu kyonna nakugamba nti nno jangu okole kino sooka okwebuuze mu bwongo ngamba mukikozesa ewaka omubanga temukikozesa nnyo ewaka bayinza okuba nga bakikozesa nnyo ewaka mugambe tokimanyi kati like nze namugamba simanyi kolokota byennyanja simanyi kuddala n'akamu. Okitegeera nze wano ewantu wano eno wakwasaba kugenda akati wabweru balina ennimiro nyende balima. Okitegeera abantu bajja ne balima naye yaŋŋamba at first yasooka n'antwala mu nnimiro naye nensiba feesi neŋŋamba gwe nno gwe saagala akamanyiro nzize kusala nasayininga contract sasayininga kulima. Okitegeera olwasooka n'antwalayo then baddako netujja mu nnyumba nemusibira feesi olunaku lwange lwonna naye okufutadanga mukuntwala mu nnimiro kukola ki kulima. Nolwekyo bamukwana bali mu biyumba twebeereremu. Omuwalabu tagenda kugamba nti tandika okulongoosa like bunadde enfollowinga ku group yaffe ku Facebook Ugandans Dubai and UAE. Omwana yazze omwana ndooza mama mwamulabe omwana yalongoseza toilet for almost 1 hour nga akolayo ki ennyo. Omwalabu tagenda kukusiima. Okitegeera omwalabu tasiima mukwano n'owolongoosa okwenkana tagenda kukusiima. Kyokola mukwano obanga olina liquids waliwo kagundi ketukubamu kafyumu kakwase okwate sabbuuni olongooseeko kungulu. Otegeera olongoosako kungulu olongooseko ne wansi wabanga toyita eddugala nnyo mukwano kyekikuleebukanya nga muwalabu kubanga nekyobugenda giddamu si bwe kiri kubanga toyo ogikirininga buli lunaku. N'olwekyo nebagamba mwebeereremu emirimu gireme batta kubanga we are 2 years abroad tulina okukola abroad emyaka egyo kati lunaku wona amala mu toyo for like oba 1 hour oba like 50 minutes olwo emirimu emirala giba tegikulinze maama emirimu emirala giba gikulinze. N'olwekyo weebeereremu summarize kozesa obwongo obumukwano okuyambeko okitegeera okukaluba nze kati bano abange beebase kasisobola kugenda mutoyi nemalayo like 1 hour oba 50 minutes no ngankolayo like 5 minutes zimala mukwano kasitakubamu akawoowo basanga kawunya bulungi yani katetukala vaayo okola ebirala because olina expiringa obulamu bw'omukwano. Nze byebyo byangembadde mbagamba. Okitegeera temumala budde buno omwalabu tasiima omwalabu n'omukolera kakola ki tasiima mukwano. Okitegeera mukoninga obwongo ogenda mutoyi tomalayo like 1 hour nedda mukwano nedda kiba too much. Tegeera oba olina okukola ebirala. Okitegeera then twebeereremu nze banaye nze sobola kumala mutoyi 1 hour nga nkolayo ani